mwebale nnyo genda maaso n'okubanga mutwegattako n'okutugoberera agange nze waswa Emmanuel muli mutyamba lamusizaako nate ne mbatumirako mujebale kansubire muli bulungi nnyo ntambula ne Biva Organic omukugu mu nsonga z'okujjanjaba abalwadde mwenna abalina pressure abalina sukaali abalina buli kimu waliwo omukyala eyambuzzaako nti Dr. Biva musawo mutendeke oba ekituufu kiri Dr. Biva yasoma medics yasoma bya busawo byennyini is a professional doctor then na majoring mu bintu bya naturals oba organics kyekyo kale so enamba esimu ya Dr. 0752 mukubire omugambe kyonna ekikuluma kyonna kibebuuzaako is a professional consultant. Brands shoppers yangoye bajja kwambaza buli gwero oyagala bi design oli muto oli mukulu genda ngo oli mukyala ekabalagala kuti pati mazima mole namba esimu eri ku screen yawo 0707 aline manafa pista 3 cream na besimu kweri kale onakula lero ntambuliddeko eno mu bitundu by'egayaza nzo okusisinkagana omuwala amanyikiddwa nga Esther Nakanobe yerinnya tuufu omwana ono ayina ensonga ayina claim ku Michael Mukalazi oba Mukalnet Global Services ngeno company sinzira Dubai kutwala abaana abo nebisigadde oli otya okay oyina emyaka emeka n'emyaka 28 okay amanya ga matuufu bampita Nakanobe Esther obeera wa mera gayaza okay njagala kutandika ku nsonga saga tugende wala nnyo Mukalnet Global Services oclaiming anti kibanja watandika oti abafuna dde ekirowoozo ekigamba nti njagala genda bweru era njagala nkolagana ne Mukalnet okufuna ekirowoozo ekyo si gwe mulundi gwange ogwali gusoose okutambula tugenda ne tubeereyo mu biyumba nga tukola engeri gye tuba nga tetulina bye tukola nnyo ne ntandika okufollowinga omwami abantu abali ku social media bali bamulangira bantu bangi abali bamulangira nga bagamba mwami Mukalazi Mike alina kampuni bagiyita Mukalnet etwala abaana ebweru engeri gye nali mmaze nga contract yange naatera okuggwako nenzijjayo namba ezo nga bamulangira namba ezo nazijja ku SB4 media kwe nazijja nenziteeka mu ssimu yange neŋŋamba okusinziira omwami ono bwe bamulangidde ate ne SB4 okusinziira bintu bye bakola basajja beesigwa nenzijjayo namba ezo nenziteeka mu ssimu yange nentandika obba contactinga nga ncontactinga kampuni gye bayita Mukalnet Global Services nga gye ncontactinga nayo ne tutandika okwogera nabo ne bambulira process gye nnyina okukola bye nnyina okuyitamu kubanga nasooka babuuza wane Uganda muyina we tulina okubasanga nga ofiisi zammwe ne baŋŋamba nedda ne baŋŋamba bo bakolera ku ssimu nti babeesingira Dubai tebabeesingira wano. Watandika kolagana mwezi ki nabo? Mwezi gwa 10. Mwezi kyagenda maaso mpulire. Kati natandika okukwatagana nabo mu mwezi gwa 10 ne mbabuuza kijja kuntwalira bbanga ki era nteekamu ssente mmeka. Ne bambuulira nnina okuteekamu $1.5 ne mpaayo ssente kuba nasooka ne mbawako $1.5 nga tumaze okwogerezeganya nabo. Kansooke mbuzeemu katono. Namba ki gye wasooka okolagana nayo? Nje njagala osooka onsomere ongambe nti yene namba ku namba za Mukalnet. Njiyina era nagijja ku SB4 media. Yali namba ki? Eri +971 52 98 58 472. Ye namba gye nasooka okolagana nayo. Bwa connecting omuvubuka oyo oba omuntu gwe yageraganya ne yagamba nti yani yangamba akola mu kampuni ya Mukalnet. Teyangamba nti ye Mukalazi naye yangamba akola mu kampuni ya Mukalnet of which era nange namba nga maze okugijja ku gundi ya SB4 nga SB4 alanze kampuni. Teyagamba nti ogenda kwogera nono oba nono wabula zaali za kampuni ya Mukalnet. Mpulira. Yes, kati nentandika okwogerezeganya n'eye namba kubanga najjayo 2 naye nga zonna za kampuni. Yes, nentandika okwogera n'eye namba. Mwayogera biki na biki? Twayogera n'omwami nga mubuuza process bweyina okutambula era ssente nzisindika ntya nambuulira kwenyina okusindika ssente nampa ennamba nampa namba kwenyina osindika ssente
n'esooka n'enteekako miliyoni emu n'ekitundu. Enamba ali namba ki gy'oteekako ssente? Ye namba gye yasooka okumpa yaŋŋamba nti engeri gy'atali wano namba za ofiisi azijjayo bujja. Enamba eyasooka yaŋŋamba namba eri mu mannya ga Linda Nalule. Linda Nalule yali namba kyeyo. Tukyagenda maaso n'omuwala Esther ageza kubanga atubuulira ko ebyamutukako, ageza kututemeratemera mu kuboozi nga bwe yali. Enamba gye yampa okusindikako ssente, yes, eyasooka yali 0709 0709 yes 45 53 20 yes ng'eri mu mannya ga Linda Nalule. Linda Nalule. Yes, wasaako ssente mega? Nasaako miliyoni emu n'ekitundu. Bw'olwo saako lyagamba atya? Ye yampa bwina ngamba eyo namba kuoba n'oteeka n'onkubira screenshot n'ogimpa. Okay. Yes. Wateekayo mu kitundu? Nateekayo mu kitundu mu kusooka. Nga yaki? Nga yakumpeereza visa kubanga yaŋŋamba bw'oteekako miliyoni emu n'ekitundu nkuweereza visa, kati bw'omala okuteekako miliyoni emu n'ekitundu ne nkuweereza visa n'osindika balance nkuweereza etiketi. Okay. Era bwe nateekako miliyoni emu n'ekitundu ne bampeereza visa ya mwezi gumu. Kuba baali muli SB4 ng'abalangira bagaba bakuwa visa ya myezi ng'esatu, bampa visa ya mwezi gumu. Visa yes. Neggwa nako. Visa we yaggwako nga maze n'okubasindikira ate miliyoni endala 2 n'ekitundu. Waziteeka ku namba ki? Ezo naziteeka ate ku namba ndala. Yeriwa? Kubanga ey'okubiri gye yampa yali mu mannya ga Nakate Florence. Nakate Florence. Esooka yali mu Linda Nalule. Linda Nalule. Eyaddako yali mu mannya ga Nakate Florence. Nga ye kennyini yazimpa nga ngamba za kampuni nti tali wano. Nga gamba ajjayo bujja namba za tali kampani weeri? Yes, nga yagamba ali Dubai tali wano. Nga sobola sindika ssente Dubai. Alina kufuna kwenziteeka kati then n'alyoka akola ki? Linda gwe wasindikiranga ssente? Yes. Yali wa wano? Yali wa wano. Noono gwe wasembawo okusindikira ssente? Yes, Florence Nakate. Nakate. Yes, nga angamba ze namba ze nnyina okukola ki? Okuteekako ssente. Yes. Era kwe naziteekanga. Yali namba ki? Eya Florence Nakate yali 077 0779 54 69 70. Yes, eyo namba ey'okubiri gye yampa. Kuwateeka ssente? Kwe nateeka miliyoni 2 n'ekitundu. Zo yaragamba nti zaali zaaki? Ezo zakumbukingira tiketi. Wagifuna? Saagifuna. Yansindikira akantu kalinga kapapula naye nga si tiketi. N'angamba amaze okubuukinga tiketi. Saagirabako. Awo we yakoma. Watandika kati bw'omala okubimanya kyekyaddako? Bwe natandika okulaba nga batandise okunneekyangirako ne nkubirako SB4 essimu. Ne njogera ne SB4 ne mubuulira ensonga zange. SB4 n'aŋŋamba mpe ennamba ezo nja bakubirako. Simanyi SB4 yayogera nabo kiki. Ne baddamu ne bankubira essimu ne baŋŋamba lwaki ogambye SB4 nti twakufera ate nga tuli mu kukolako. Yes. Kati baali baagala nze mbuulirani ng'ate ennamba nazijja wa SB4. Bwe wakubira SB4 kyaba kyankalanya? Yes, ne baŋŋamba lwaki ogamba SB4 nti twakuba ate nga tuli mu kukolako. Nali nnyina okugamba SB4 kuba kyali kitutte ebbanga ate nga batandise okwekyanga. SB4 omukubira bbanga oluvannyuma omukubira mwezi nga ddi? Namukubira mu Desemba ono nsubira ng'atandika awo. Yes, ne njogera ne SB4. Kakati SB4 bw'ataakuddamu wazzaako ki? No, SB4 yanziramu n'aŋŋamba mpa namba zaabwe nja bakubira. Simanyi SB4 yabagamba ki ne baddamu gye ndi nga bakambwe nga baŋŋamba lwaki ogamba SB4 nti twakufera ate nga tuli mu kukolako. Yes, bwe kityo bikyali. Kati mbuuza. Ebyo byonna nga bimaze okutuukawo waddamu okwogerako n'omuntu omulala? Nedda saddamu era nasigala njogera nabo bennyini kati bwe nalabanga bano enamba eganye nenzira ku namba yennyini era endala SB4 zakola ki zayogera nazo nenjogera ne mukalazi Michael kennyini natandika okugamba lwaki ogenda mu yampereza audio nga ngamba lwaki ogenda mu social media kati social media ekuyambe. Enamba gye waddamu okconnectingako wayogera ne Michael mukalazi yennyini? Yes. Yali namba ki? Tulina omuwala Esther Nakanobe
aclaiming anti yaferebwa aba company ya Mukalnet era nga tugezaako okuwenga out story n'okujjayo side tulabe omwana afunye ki okuyambibwa na ekyamutuukako kyali kitya. So yali suppose tugenda Dubai naye embeera nemusukako nebimukyankalanako. Enamba era endala era nga njagala eyokubiri ya Mukalnet yennyini yekennyini kwoyogera naye. Yes, eri +971 58 67 73 211. Mukalnet mwayogeraganya. Yes. Mwayogera ku mbuzi ky'okusingiramu amalirawo. Era nali kubanga nawuddamu ne mugamba ne kampuni nagisasula ssente zange. SB4 ng'agirangira ne ngisasula ssente zange lwaki temuntambuza. Naddamu naŋŋamba nti tetukuyina mu sisitimu zaffe. Lwaki baba tebanyina mu sisitimu zaabwe ng'ate mbadde nkolagana na kampuni yaabwe. Kuba SB4 yali alangira Mukalnet, mbadde nkolagana na kampuni ya Mukalnet. Wow. So amaloboozi gewayogera n'omuvubuka asooka n'aga Mukalnet osobola okugawula bulungi? Yes, gaawukana naye nze saafa ku kyamaloboozi nafa ku namba za kampuni. Namba zaali za kampuni. Kampuni teyinza kukolamu muntu omu. Kampuni omuntu ayinza okubeera n'abantu baakolagana nabo mu kampuni. Yes. Wow, okufuna bulungi nnyo. Kakati mbadde nsaba katugeze okunoonya Mukalnet batusobola omufuna ku line. Tulabe kiki kyayinza okuba nga atugamba. Waliwo obuzibusiro? Kati munoonye wano. Tulire kyagamba so tulaba kiki ekidda kubanga this issue is very serious. This is not the first time nga Mukalnet agwa musasage bwezi wazulirako ezasooka. Yes, naziwulira era ne complaininga nako ne baŋŋamba ezo gundi competition z'abantu bano babakolagana nabo. Era nange nayagala okuviira yawo ne baŋŋamba ebyo bigambo by'abantu bano betukolagana nabo. Naye ojja kulaba SB4 agenda kujja wane Dubai, ojja kulaba nti ffe tetuyina buzibu nga bagamba nti ababoogerako mu babafera tebayina bujulizi. Kale kakati abalabi baffe abalungi tuyina Michael Mukalazi ku sim direct from Dubai. Njagala tubuuzaganya ebibuuzo bino tulabe counter firing wakati we n'omwana omuwala ono buli omu ayogera side ye. Michael Mukalazi nkwaniriza ssebo. Gyebaleko. Obulamu bugamba butya? Obulamu bulungi ssebo mpozi nnyo eyo. Akakuba katonnyerera ensolo ne mitwalya. Zigenda zikendera naye tuziridderiddeko. Era mutale bannange kubanga abakale basinga baffe tukyanoonya. Okay, kakati oli live ku Mpewo direct oli omuwala bamuyita Esther Nakanobe. Omumanyi? Omuwala Esther Nakanobe. Esther Nakanobe yitebo. Omwalo oyo manyiko. Omwala mumanyi oyo. Omwala mumanyi oyo yajjako n'inbox yange like 5 days ago. Okay. Yajjako n'inbox yange nga complaininga nti Mukalnet yamuba ssente ku refunding. Ningezeerako n'omukyalo nemugamba nti nga tukumanyi lwani nayekateekayo amannya ge. Nangamba nemugamba bwemanyi nti manyi Mr. Mukalazi. Nemugamba ani yakubba nti Mr. Mukalazi. Nemugamba yigi nga tukumanyi. Nabwe busoose okukyatingako naawe. Kyava mpeereza voice notes zonna, nampeereza n'ebifaananyi, nampeereza ne visa, nampeereza n'okunsatingirako ssente. Nemugamba nga tugenda tukozesa okusindikira kuwa abantu bebaleza ssente. N'eddoboozi lyange erimugo olaba eddoboozi eriri mu odiyo ezo ezompeereza. Nenjogera n'omwana oyo nemugamba naye ngenda kukola research ndabe manyi ani yakubba. Yes, sir. Ekyo kyali ssebo oba tebyaja n'inbox yange olunaku olwo. Naye nga eyamubba yamulaga ebifaananyi n'omugamba nze bwolaba wano Mr. Mukalazi ne SB4 ne Alani
nani namuyifananyi ekyo naye nga ye teyatwala budde kunoonyereza kumanya nti eddoboozi lino lyewakozesezza lya mwami ono kubanga nze mbeera ku social media sawa yonna era ebifaananyi yange bibeerako n'amaloboozi gange gabeerako wonna so teyatwala mutawaana kumanya ono gwayogera naye Mr. Mukalazi yennyini oba muntu mulala gwayogera naye kambuzeemu awokawoka wewaza ensoli. Enamba ki eziri official z'okozesa ku kampani yo? Enamba zange ziri official ziri namba 2. waliwo +971 58 677 3211 eyemu endala eri +971 55 18 65064 zenande ziri official zetukozesa mu Mukalnet olunaku lwonna tuziranga enambe tuziranga ng'era tonfunye lazima kwezo namba waakiri omuntu anaagikwata kubanga bw'okuba ku ssimu ezimu zino tuzigaivatinga nezigenda ku namba zendo nezigenda ku muntu omulala naye ng'enamba etubala eno enyini gy'okubireko nyina kyembuuza oyinza butabira eddoboozi lyange naye ng'enamba eno enyini gy'okoze eki gy'okubyeko era giramanyi nti enamba entuufu ekubiddwako era ne whatsapp era nezo enamba ze ziri ku whatsapp zokuli ezo enamba era zetukozesa era zibeerako logo ya Mukalnet. Okay. Era bw'oba oyagala kwogera n'omuntu nga oba oyagala kumanya nti visa oba oyagala kumanya kale oba oyagala kumanya nti bikoko oyogera nabo bikugamba kale tukoleka vidiyo oba oyalira ku ddoboozi yange bayira omuntu oyalira ku ddoboozi yange yamanya kale njogera naye yennyini era bw'abadde akirala kwogera ne Mr. Mukalazi yennyini Mukalnet nyina kyembuuza Michael omwana olina enamba gy'agamba eya plus nsaba owulirize bulungi plus 971 52 98 58 472 agamba enamba gy'asooka okukyatinga nayo alumiriza nti yagijjako mukutu gwa SB4 enamba eyo gimanyiiko ki enamba yabeerawo ku mukutu gwaffe edda era netuginawusinga enamba azeezo netuzinawusinga okkiriziganya nti yaliko ku mukutu gwo yaliko ku mukutu gwaffe okay oluvannyuma netugamba abantu ezo enamba tukyazikosa era abantu abali ku namba tukirakolagana nabo era eyo enamba omuvubuka bamuyita Kim. Damu mpola tuwulirize ogamba enamba omuvubuka bamuyitaani? Bamuyita Kim oba Kimuswaga. Kimuswaga? Ekyo. Kimuswaga yaani oyo? Era tuwulire ku nkolagano ne Kimuswaga. Enkolagano yaffe yalingawo edda longezo naye olw'okuba nti nno baali babuzaabuza ebintu ebimu mu kampani nga bakola ebintu ebitali birungi mu kampani abantu abo netubajjamu mu kampani era twalangirira n'eziyiseewo mingi nga tulangiridde nti enamba ezo tetukyakola nazo oba abantu abali ku namba ezo tukyakola nabo era omuntu obanga atukolonga nnyo asobola okumanya nti bano okolagana nabo mu bukyamu tetukyakolagana nabo. Kimuswaga abeera luddawa? Era omwala oyo namugamba wanzisebo. Kimuswaga abeera wa? Abeera Dubai. Akola biki e Dubai? Dubai okubeera twamugaba mu kampani tetukyamanyi mirimu gyakola. Tekyamanyi mirimu gyakola naye nga tekisinga mu byonna twava ne twogera nti bannange enamba zino oba onoonya Mukalnet enamba zino zolina okukubako zolina okukubako kubanga naye Kampala yo n'abakozesa ofisi mu Kampala omwo waliwo bulaŋŋambi ali wabba kuli awo era nja kuwa ku namba zo bakozesa ofisi e Kampala nawe bayita ba Mukalnet kugamba abantu bangi nnyo balipire tokopa so tegendeeza baba bakoze ki kambuuzeeyo Mukalnet ekibuuzo bwe mbangula tiketi ya Mukalnet nga ndi Kampala sente nziweereza ku namba ki?
enamba zikukozesa mobile money enamba waliwo erinnya lya Nakidde Margaret. Yesebo. Ate endala. Endala mpaka enamba zikokozesa zikokozesa nnyo era enamba baagala zonna emanja kubanga nzikuwa zonna naye baagala akawunti naye baagala kiitoolo yonna bikuwamendi gamagye bino ebyo tukozesa ebiro byonna ate batandikawo ku peegi zaffe kwebiri. Omukyalo n'agamba miliyoni emu n'ekitundu gye yasooka okuweereza ng'amaze okuconnectinga ne Kimu. Emu n'ekitundu gye yasooka ageza ku namba yani? Erinnya Linda Nalule olimanyiko nga we Kampala? Nedda. Okuyasako miliyoni emu n'ekitundu. Okuva tukozesa Nakidde Margaret enamba ezo tukozesa. Enamba ezo tukozesa era omukyalo namugamba yampereza ebintu ebyo ndi munyini nemugamba naye ng'alumiza nangamba Mukalnet zenyini nemugamba nedda eddoboozi lyange bw'abanga abadde ng'atukolinga ku peegi zaffe ajja kwawola eddoboozi erya Mukalnet n'ettala lya Mukalnet. Mukalnet takakakuwa ssente takakakuwa tasobola kukagambira nawetugatesawo eno sokola bwogere tetukaka muntu era nze munyini kanjogere nti njange bwemba bw'oŋŋambye nti ogenda kuweereza ssente abantu bonna betukola ebyese wano ne Dubai bakimanyi tetusobola kugamba nti oteekayo saameka oyinza nokweza nekyonetagala namamu tugaweza screenshot kubanga tufuba eri okumanya nti gavumbi nagenda kuweza sente kiramutagala okusabisa kasobolereza so ngatandika tutandika okukolako naye tetupapa okuggyako sente zowaffe n'akamu era singa omukyalo oyo Esther abadde nga alaba vidiyo zaffe tubadde nga twogera oba nze zembadde njogererangamu ku peegi ya Mukalnet oba ku mikutu yonna gye tuyiseeko tubadde nga tubagamba ebigambo ebyo wammanga bw'obanga tugenda kutambuza tugenda kukaka kuggyako sente zo ate tugenda kukolera ekintu kyonna bw'okyagala ate tugenda kwedda ku viza ya mwezi gumu. Mbuuzaamu ekirala. Tetugala viza za mirundi 2. Kalonya otugenda tuukawo. Ennamba ey'okubiri gy'agamba gye yasaako ssente yaleeta mannya gani? Florence Nakate. Tetugimanyiko yenna. Bwe yateeka ssente endala miliyoni 2 n'ekitundu. Yamukola ki? Eyamuwa ennamba ezo. Abantu bonna n'abanaba batulaba ku sso eno Emma bagenda kumanya nti nedda Mukalnet ennamba ereranya Nakidde Margaret. Bagimanyi bulungi nnyo bonna abantu etambuza wano abali e Kampala n'abatali Kampala kubanga mu nsi yonna yonna osobola okubeera ng'okola transaction. Simuyo. Kakati mu Michael Mukalazi. Yesebo. Kuba kati emboozi zirabika nga zaawukanye. Kimu okusaba onyonyodde kiraga nti Kimu n'omweganya omumanyi yali akozeeko nammwe. Kimu amudinawunsinga. Kati ono omwana agudde mu kavuyo ka Kimu nga bw'ogamba. Bwe yajja mu inbox yo okozeewo ki okusavinga company mu Kalondoozi n'okusavinga omwalo ono? Omwana oyo yajja mu inbox. Yes. Oyajja kunjulira kuba takimanya mpulira bulungi. Kwali. Namugamba tugenda kola research tulabe ng'ofuna obwenkanya ku bintu byo ku buzibu bwe watuukako. Akugamba oba kyakimugamba ekintu ekyo. Akuwulira yakigamba? Yes, yaŋŋamba tugenda kinoonyerezaako naye ekyantabula kwe kuŋŋamba nti tebamanyi ng'ate ennamba zaali za Mukalnet. SB4 mu kulanga yaziranga nga aziteekayo nti za Mukalnet. Okitegeera? Nga aziteekayo nti za Mukalnet naye teyeeganye agamba baagikozesaako. Kati ate nze saali awo nti buli SB4 lwe bateekayo mbeera ngoberera nti baagidinawunsinga. Siwulirangako nti baagidinawunsinga. Byolidde bulungi nnyo ebigambo ebyo? Mbiwulidde bulungi nnyo. Tandikiraawo. Naye era nga bwenjogedde yali yammanga nti omukyali yalina ssente mwezi ki? Mu gwa 10 naziwaayo mu gwa 10. Yaziwaayo yalina ssente mu gwa 10. So ng'ate tetwali twamala okubeera ng'oli twamudinawunsinga. So ebitabo ebisinga namugamba oyo omwana namugamba nti tugenda kukola research
mwini bwekikumbuuza nti bannaye yakomye kuki ku bintu bino oba mugamba ekyalinoonyerezaako oba tugenda kuyambala ekimere eki namwetanze bwetanzi nzeza mulaba kuki social media era nejjo nenzira mwini bwe nemugamba ekiro kyenyininyini ekyajjo nenzira nemugamba nga tolinze bwenkanya bwe nakugamba kufunira kubanga ekyamazima bwobanga omuntu ogenda kubeera ng'omuyamba mu ngeri emu oba endala ng'afunye obuzibu kitegeeza alingako nalaba oba ogenda kumuyamba mu kizibu ekyo kyalimu oba togenda kumuyamba n'omugamba nedda tugenda kola ki kuyamba olabe ofunaba ofunaba oba okoze naye nga nalirede okubeera nga nkola ki ngenda kumuyamba omwana we ndaba omwami oli omwami bwayogerako mugundi omwo ate n'olyokono n'erinnya lyate ng'ateeka ebifaananyi ebyaffe ate nga si yeye mugaba visa z'omwezi ogumu nga gye bali bamuwadde Mukalnet ekola visa za myezi 3 era tetulekedde employment visa tetulekedde visa za myezi 3 kati Uganda essaawa eno tebakola tebatwala visa za employment visa okujjako ng'ogenda mu bwakadaama naye bwanga togenda mu bwakadaama tebakuwa visa bwetyo tetukuwa visa ya myezi 3 kubanga kiba kikuwadde obudde okweteekateeka obulungi yesebo kakati Michael yesebo ekibuzo kyange ekisembayo kwatwetaga omwana okuyambibwa ti okiramu gye nolaga nti wakolako naye kitegeeza Kim akozesa omukisa gw'okubanga akumanyi akwinako access oba yakolako naawe okugenda nga yeejimbika mu kampani tagenda kukoma kwono ensi eyagala kuwulira okoze otya eki kyogenda okuzzaako okulabika nti Kim omulinnyako n'omwalo n'ayambiwe n'abalala obutaddamu kufuna buzibu bumu kakati ensonga eyo kyetugenda okukola kiri bwe kiti nti banyina bino baganda bange abantu betambuza okuleeta okukola mu nsi nyingi sina Uganda yokka tutambuza abantu mu mawanga ag'enjawulo Uganda tulina muda wa 20%. Asekero na vitu bajja mu nsi ndala kakati kyetukola oba ensonga ezigenda ekikwatamu kuba kikwata mudda naye ndowooza abamu tebagiwulira bulungi tujja kulaba engeri gye tuyingira mu mawulire ag'empapula ewaffe awo nawo munakumikutu kino ekyammwe tulabe nga tuteekayo buli kamu akaffe tetukolagana abantu betukolagana nabo enamba zetukozesa ku buli kantu konna era omuntu yena yetandala nti akozesa namba kubanga tuteekayo ku peegi yaffe nga twabiteekayo byonna byonna tetugamba enamba ze zino era omukyalo esinga badala vidiyo eziri recent kina myezi ziteeka emyezi 3 nandigenza okulaba enamba azalabako enamba ndala nnyo okusinziira ku namba ezalina kate n'amaloboozi omuntu yena nga tebitakasa muntu geegera naye olisa eddoboozi ogambe nti yes eddoboozi lyono lyerino eddoboozi olyempulira lyeryono kale paka vidiyo nga manye nti omuntu gwenjogera naye ye mutuufu awo tujja kusobola okulaba nga bitambula bulungi nnyo nga tusobole muti yonna azzeemu kubbibwa n'akamu oyo mwana victim naye victim oyo agenda abalala bonna bagenda kubeera nga bakola ki era nze omwana nali ngenda kumuyamba era nali ngenda kumuyambira ddala nga nawe oyinza naba nakutuukawo nali ngenda kumuyambira ddala mugambe tugenda kunonyereza ku nsonga yeno bwe ndaba nga kyekyo kyenyini dale n'oli naye mugambe okesendeza omwana ziriwa omwana ffe tumutambuza jje oba omwana tukolewo tunoweki omwana asobole okufuna obwenkani nga sinabagamba omwana oyo nga sinabagenda wala maloboozi gange era baba alina amaloboozi agajjaga kuleyingira kanjogeremuko katono sigalako mbeko kyembuuza nakanakanobe Esther emboozi ojulire gyevudde eweetuuse kikyo gijjeemu kyenjijjeemu yes mwami Mukalazi agamba bavaayo ne badinawunsinga nti enamba bagijjamu naye ate yali badde akozesa abantu bano abaalanga nabo ne bakola ki ne bakiteekayo mu mawulire nti eno enamba tekyali yaki ya Mukalnet kubanga kati nange ze nnemerako nti namba zaali zaki za Mukalnet kyateeganye okitegeera
sinti oyinza okuteekayo bodi nsinze sinti mu kaseera ako nange wenkirabidde kubanga takyeganye namba baali bagikozesezzaako kati nze ng'ekyo kyennemeddeko era sirabangako nti bagidinawunsinga go ge mazima kubanga oyinza okuba togoberera nnyo social media. Yes, mbadde sikyaliko nga nze nafuna namba zange ne nzitereka ne nga njateekayo ssente nga sikyaliko era saawulirako nti bagidinawunsinga kyenva nnemerako nti kampuni ye yanziba eya Mukalnet kati neetaaga just nange bwenkanya kubanga kati nze sigenda kusituka kuva wano mbu ngenda kulwanyisa Kim ate nga mwami Mukalazi alina chance ey'okunnyamba omuvubuka yali amukozesezzaako yeerimbika mu mannya ge ate nga bamumanyi bulungi nti era bali bakozeeko naye akyakozesa eyo chance nyinza okubeera wano ng'ate waliwo n'abalala era abalinga nze. Badde nsaba Mukalnet nze nsaba wakati tulabeka nga tutuuka ku nkomerero ya story eno badde nsaba nkusabye nga nze ne kulaba na Uganda omuwala olidde opinion ye kati waali sente wazijjawa sente nazeewola era ndi mu bbanja bakubanja sente meka miliyoni 4 ze neewola ne nziteekayo nga nze manyi ngenda tambula njazizaawo. Wasingayo ki? Nasingayo ploti yange eri luddawa eri Jinja. Yes sir. Michael badde nkusaba saba Michael nga kati kanje medoboozi jange musabe akuyambeko ku Kim. Yes. Kuba otegedde nti si yakutola sente. Yes, si yazitwala naye nambe yatwala yali ya kampuni ya Mukalnet kati nze kyensaba mwami Michael bakwatagane ne Kim kuba amumanyi bayinza bemanyi bo bali Dubai bakwatagane ne Kim either banzirize sente zange nze nsasule gye neewola gye nasinga ebyange kubanga okutambula kuganye si kyalina ssuubi lya kutambula. Ne ploti yegenda? Ne ploti yange egenda. Ploti wagigula sente meka? Nagigula miliyoni 8. Kale genda ku miliyoni 4? Miliyoni 4. Michael ndoze ensonga ozuulira? Kakati mukama wange muwala wange era okulambula nsonga ezo bulungi. Yes. Ate kyendagala omutegeeza nti bambi twaliko yayogerera kubanga yaganenga yatayira social media. Yawulira nti ekomiti twayitanko dinatava mu twogera ebintu twabyogera kuba nti yakola ki yabanya abeerako naye ogwo si musango. Ekisa eriwo omwana oyo ngenda kumutambuza kasabagire wati ekisaawe ngenda kumutambuza ajje akole. Michael ekigambo kyo kisigadde ku likodi? Ekigambo kyange ngenda kumutambuza ajje akole era mbuye n'omulimu ki gwe yali azze kukola mulimu ki gwe yali ejiddeko maama yali aŋŋambye agenda kuntwala mu kiyumba ky'abazungu nga aŋŋambye bagenda kumpa akakadde kamu n'emitwalo 8 kwe kukkiriza n'empaayo sente zange ezo nga ŋŋamba at least mba nsobola okuzzaawo. Ate n'ekirala kugamba era ya sente laba nti yali akyatugamba era yali ziyoddeyo. Yali yaŋŋamba amanjayo ekitundu ne mugamba ekitundu nsobola okisasula nga ntandise okukola n'agamba kale naye nga nze nawaayo zaali miliyoni 4. Mwali mukanyiza meka? 4 kitundu. Kati ng'owaddeyo 4 kubanja 5? Nakati ekigenda okukola muwala wanjise ngenda kubeera nga nkutambuza. Yes sir. Ojje Dubai kasabagire bati ebisaawe ngenda kubeerayo visa. Yes sir. Tiketi ojje Dubai okufunira omulimu okole. Yes sir. Ebigambo byange bino mbyogera kubanga nakugamba mu inbox ye nekugamba ngenda kufunira obwenkanya era obwenkanya bwennyini bwenalinga okutuukako mu kaseera ako. Ebiseera ebisinga tekwagala kati olaba wasingayo poloti egenda ate nga nawe wali oyagala okubeera ng'oweerako nekyotukako era genza okukola ngenda kukola nnyo okulaba nga ekintu kino kibeeramu nnyo kino yakibaddemu alabe nga bwe kimu tukikwasaganya obeere ng'ojja okole. Era era nyongera okubagamba bwemubanga mugenda kukola ebintu ebimuba sente bati oyagala kwogera n'omuntu yennyini ogamba kati bwadde tandika vidiyo wagambye nti Mukalazi Michael wa Mukalnet yanziba. Yes, nakyogedde sikyegaana olw'ensonga.
kugamba nti mukala zimayita Mukalnet yeyanzira naye ng'ate najja n'inbox yo n'ekugamba omuntu oyo si yenze era ebigambo bino naye nga bikugamba n'inbox yo ekyekiro n'ekugamba ebigambo bino tuba tubyogera wadde tulina obusungu bungi nnyo soka ntukendeeza obusungu n'okunamunaga musajja nawe nayogera naye yaŋŋamba atya ebigambo bino tubisobereza bulungi nnyo atukunaye tugenda okugasako okwogera okumanya bwe tugenda okutandikira mu ngeri emu oba endala so ngendireeta okubeera nga okutambuza ojje okole byonna ebyaliwo tusonyiwe bwali butamanya bwaffe na butamanya bwe naye tetugenda tusina okubeera nga tukola ki tukigonjoola nga kaba Mukalnet ojje okole esebo mukana akaseera mwenyini mwe njagala onkuweera omukisa otulambululire ku mbeera kuba kati bangi bagenda kukozesa omukisa guno bafeere abantu ku nsonga ze Dubai. Tuwulireko Dubai yasinzidde ku ky'okutuggala. Dubai yasinzidde ku ky'okugaana Abannayuganda okuddamu okulinnyayo. Era babuulire ki ekigenda mu maaso currently mwe nga bali mu business. Hello. Kakati ensonga lwaki Dubai bajjaddeyo ensonga nti COVID yeno ali mungi. COVID abantu bava Uganda abamu nga bakoze tebabateredde bulungi batuuka eno nga balina COVID era tulina bizinesi nene nnyo ku kisaawe entebe awo netumayo bana mala gatewera abantu COVID tulina bizinesi y'amaanyi nti oba zino bebitakola bulungi oba abantu bebalya sente simanyi naye nga abantu batukaane kukayinga balyatti ate nga baliko kisaawe entebe kwagamba obuzibu tebavudde eri wammwe bavudde ku Bannayuganda bava wano. Abannayuganda abavaawo tezinyinyo zaavudde balina zi PCR naye nga za bicupuli. Wanjisebo network nti otugambe nti kyavudde kubeera nti omuntu aveere nga bamukebedde nga balaga ali negative nayingiriri nga mulwadde. ate nabamu tebagala kwejema kwejemesa. So kati ekizibu kyekyaziwe okugazayo ekisaawe obulwadde buli Uganda ate Bannayuganda batuuka wano ng'era balwadde. Ate wano jjukira ku kisaawe tebakuumiraho nti bakuumireyo bamale okulaba lizakukize bakakuzeeyo bakuzeeyo bakusa n'ojja eno n'ogenda mu bantu n'obusaasaanya ate bakuweereza results after 6 hours. 6 hours ezo bagenda okulaba ng'oli mulwadde nawe n'okumanya ekikiwe nti oli mulwadde tebasobola kubeera nga bakatina keeso ziwa nenyingi tuli mu keeso zindowooza nga 10,000 buli lunaku epya 10,000 plus buli lunaku wano Dubai ate nga basinza bonna bagenyi tebaliko obulwadde obwo. Naye katusuubira nti bagenda kugulawo mangu bakano bakalabudde mangu akawuka tolimu bwangu nnyo ndowooza mu mwezi gumu bagenda kuba bamaze okukugulawo kubanga ekibiina kijjamu na Bangladesh, India bagenda kutandika okulozinga down zonna. Kaniza boolabule Bannayuganda abayinza okugwa mu butego kuba kati abagezigezi batandise dde okubala. Mwe Bannayuganda tebagobera nnyo mawulire balabuleko. Ekyamazima kiri nti Bannayuganda abasinga tebanategera bajja mu ndosi ne bambuuza bannange kituufu bagaddeyo Dubai yaggaddeyo oba tennaggalawo. Njagala mbategeeze Bannayuganda abali eyo nti Dubai yaggaddeyo ensi eno lwakitatu basigaddewo bulungi yokka nebatebatana bakuggalawo ndeza ne Southern Sudan yokka bbiri esa naye neziiza okukiita nazo baziggaddewo. So oli bwakugamba nti oyinza okuyita e Kenya oyinza okuyitawa ogenda kwetaba nga tokyasobola kubeera ng'okola ki ng'oyitayo okubeera ng'ojja wano. So tugiyikirize era tujja kuba nga tukoma tubategeeze nti baguddeyo ebisaawe musobola okuddamu okutambula oba temugenda kuddamu kutambula mangu naye kati balina kabali ku mawanga gano ageeteedde wano eno ng'obwomaani oba ntennaba kuggalawo oba gasobola okujja ne bayingira wano mu UAG. So mbategeezawo nti ate n'ekirala kyenjagala okubategeeza ku bagendeza mu butego bw'aba agenti abagamba nti bakola ne Mukalnet musooke mwetegereze nnyo
tumanye nti wano waliwo ensobi bweti eno ensobi tugenda zikwata tutya osobola kavidiyo uliriza eddoboozi ly'omuntu ono tireeta omuntu ono yinza enjogera naye enamba bwetuba tutadde enamba nga ziri ku sikiriiniyo nga teweetakata bulungi namba ezo kweta kavidiyo okuza kavidiyo kagenda kuyambako nnyo okulaba nti omuntu ono bannange ono gwenjogera naye nti eno gwenjogera naye naye kati wajjaga omutego bwa tiimu agende yabagambe nti genze mukawo nekyawalake olabi kifaananyi eddoboozi nga si eryowulira ejja kumanya kino oli mu butego obwo so mu mbeera eyo bwetyo mukama wange omwana oyo tugenda kumuyamba afune obwenkanya nga munnayuganda munnaffe era batuyamba wano budde bali ku malungu wano kakati ate omwana oyo atuuse victimu awo era tulina kubeera nga tumuyamba mu ngeri emu oba endala era byolesuwa ojja kukibeeramu ekintu kino omwana oyo tumutambuze ajje asobole okubeera ng'akola mukyala Esther ebigambo by'omusajja obiwulidde okugamba kigambo kye kisembayo nze ekyo kyokka kyembadde nsaba nti wakyaliyo abantu abalala oba nga badinawunsinga kubanga nange najjayo namba nembeera nazo mu ssimu bongere okudinawunsinga ekintu ekyo bakitereeze abantu abalala ate balemeggwa mu kategoze ke nabadde nguddemu kubanga omusajja oyo gwe bagamba nti Kim twatandika naye nga ankakasa nti nze mwami Mukalazi Mike era nga kubanga namusabako nange ne ka video ne mugamba nkoleraayo ka video n'agamba essimu yange simanya biki naye nja kukozesa essimu ya Naalongo awo we namanyira nomanyira nti mwami Mukalazi Saalongo ng'agamba naye nja kukozesa essimu ya Naalongo nga akituddemu nti ye mwami Mukalazi so nange kwe nabadde nva okukakasa nti nali njogera na mwami Mukalazi nga sifudde ku maloboozi naye bw'abakkiriza nti bagenda kuntambuza nze ninze kulaba oba ngenda tambula ekisooka kya byonna kino akikola kula favor era wano sagala gamba nti kyateeka oba ki but akikoze ku humanitarian charity nga Uganda munaffe so badde nkusaba omwebaze ku ekyo neeyanziza nnyo mwami Mukalazi nti ovuddeyo nange ekyawundeetedde okuvaayo mu mawulire nga ndaba ssente zigenda puloti yange egenda nga nnoonya nange kubeerwa kufuna bwenkanya naye bw'aba asazeewo nti agenda kunnyamba neeyanziza nnyo era Mukama muwa omukisa. Mwami Mukalazi tugenda kuyamba tewali bizibu n'akamu sikuzaako ngalo kuyamba tukutambuze ogye era ogenda kubeerako abamu kubanga tuleeta wano abaana bataano buli mwaka so you're going to be one of those tugenda kubeera nga tukutambuza tukuleete era tuleeta wano abaana b'obwereere buli mwaka tugenda kumugasako abeere naye ng'ali kwawo tugenda mutambuza era tetugenda kulemerera tugenda kulya ebigambo byaffe era ajja kuvaayo agambe ekibantambuza era nze ono omwenzi ngenda kukola kikola tulina tatu n'akamu kale se Mike nkutadde kale muganda wange katuyagaliza olunaku olulungi era mbagaliza omwaka omujja ogw'emirembe okutaliimu bukuku bwonna naye ekisa kya Katonda kyokka tekijja kukuuma era kuno tetugumazeeko nabo tugegumalako tweyanziza nnyo ssebo tweyanzeeko neeyanziza nnyo mwami Mukalazi kale nnyo ensonga zezo you just make a difference, you create a difference, you make a difference and you make it happen. Nze was Emmanuel Beef Organic Access Building Brand Shop as Yugi omukyala Esther Nakanobe ensonga ziri tuzirambuludde bulungi nnyo kati kiwomu obudde ntunga gamba time tells neeyanziza nnyo